biki bye tusuubira enkya mu parliament kubanga enkya ekyemwanyi lwe kigwa? Kyamukisa mubi nnyo naye ebyo bye tubadde tusomesa abantu. Tubadde abantu tubasomesa wano mweno program bulijjo mbabuulira enkola ya gavumenti, enkola ya demokrasiya, mu nkola y'okuwuliziganya mu bitongole. Ne mbabuulira ekitongole ekiramuzi, ne mbabuulira ekitongole kya parliament, ne mbabuulira ekitongole kya executive. Kyamukisa mubi nnyo mpuliriza olwaleero nti executive omukono gwayo yaguteeka mu bitongole ebyo ebibiri. Ekyo nno kimenya ssemateeka era kiweebuula enkola ya demokrasiya. Kyova olaba nti kati abantu amaloboozi gaabwe googera kirala, obwannakyemalira bwogera kirala. Gwe bw'ovaayo n'okozesa olulimi oluzitonga olwo n'ogamba nti ngenda kukurashinga. Human beings to be crushed is to kill them. Okukurashinga kayongo is to kill kayongo. Mu kyonna ky'oba omukurashinze. Bw'oba omukurashinze mu bizinensi kitegeeza omufulumiza ebyenfuna byonna. Bw'oba omukurashinze ng'omuntu kitegeeza omusse ng'omuntu. Kakati kya buswavu, kya bwewusa nti omuntu ayambadde kooti y'okuba omukulembeze w'eggwanga lyonna yeenyumiriza mu kutta abamuvuganya, mu kuttatanya abamuvuganya ng'ensonga gye baliko yasimba. Jeno Yoweri Museveni agenda n'ayogera ne banne n'olowooza nti emmwanyi be baagitandika. Emmwanyi has been a cash crop for years. Ekigambo cash crop wano mu Uganda twabanga na mmwanyi, pamba, simusimu naki kibayita cash crop. Kyebalima ne tobacco. Bino ekibifula cash crop nti bw'obirima bw'okeera ku makya n'olima emmwanyi togenda kugirya nga teri processed. Kyekifula cash kuba eriyo kibayita cash crop ne food crop. Food crop byebyo lumonde, matooke nti bw'obijje mu nnimiro obirya newankubadde osobola okubiguza abalala okubirya nga biri fresh. Kati this is a cash crop. Kyova banalaba nga speaker gwe muyina nga speaker, mafia speaker, ono omukyala Anet Amongo, mafia, nga agamba ye tamanyi bya mmwanyi. Kubanga tamanyi kagambo ke bayita cash crop. Cash crop byebyo ebirime ebiwa abantu essente naye ne bireetera n'eggwanga essente. Era kyetaagisa mu cash crops ezo okututumuka, one, quality ennungi, ensigo omuntu gy'asimba ennima, ensetinga yentuufu, ekyokubiri marketing. Kyova olaba bajjajjaffe balina zi coffee marketing board. Kubanga mu processing mu Uganda mwalimu ebyuma eby'emmwanyi biyitirivu. Genda e Masaka wakyaliyo n'ekyuma kya piyo, Pius Mugalasi balina ekyuma ekyotera, kati nina kyotera. Paka na lero bw'ovuga ng'ogenda ekalisizo ewaba Pius Mugalasi osangawo ekyuma ne bagamba nti ekyuma kyali kya mmwanyi. Museveni si yakiteekawo. Ebugoloobi Museveni si gwe wakiteekawo. In fact mwe mwabijjawo kati olwaliro mwakuta obuwumbi 38 mwabusindisa entungamu nti omuntu alime emmwanyi okuva e Masaka azivuga azitwalewa entungamu. Obusi bujozi bulwadde kyekikayanya abantu nti mu ministry binono bye byali bireetese ejjambi ewuwo nti mu ministry omuli Bright Lwamirama kati yakayana, mu ministry omuli Major General Kyokusiire yakayana, mu ministry omuli Jet Tumwebaze be bakayana because bano buli kye bakoze nga baagala okukiwamba basindiseeyo abaabwe inter alia. Kakati okwesunga okwokubakurashinga kwe kuba nti waliwo omanyi bwe batuula mu lukiiko luli Amanya Mushegalo yatugamba olw'okutufuga emyaka 5 mu lukiiko olwo ekikulu ekyalimu General Yoweri Kaguta Museveni kye yali ayogerako kwe kuba nti abantu basigala baavu naye basobole okufugibwa nti abantu babeere nga bali ku mmere ya leero. Ekimu ku kitawaanya abantu wano mu Uganda okuvaayo mu lwatu bekalakasi buli muntu aba n'ebizibu eby'okwolwo ng'alowooza we biggwa ajja kweyunga ku struggle. Era singa naffe bawaiswa twalinda kumala bizibu bye twalina, we would not have joined the struggle. Twali just deliberate. No!
everything should stop and we fix this. Where is the problem? Everything should stop and we fix this. Nina wenjagala ntwale Waiswa nti bwe kibanga ekintu kigwa ncha tekigenda kugwa ncha kwane bwana agiwamba enaabe wedde. Nina wenjagala ntwale akimanyi abalimi bayinza okwediima nti mmwe ababaka bammwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti mwe ababriefings ekidde tubagambye bagende nga basuubira okukubwa n'okwerwanako. Oli muyekera namboze bamumenyera mu palamenti omwo zaake bali bamutidde mu palamenti. Lwaki kali katuuti ka luzungu lwaki tebolesa luzungu ate bali baluyina omuyekera alina oluzungu. Omuyekera ayinza yakubulidde nti ye ebibye byakuttatanya byakutta byakusaanyaawo ye ali violent kubanga oluzungu tuluteeseteese webali. Senyonyi waali muwanga kivumbi waali bajja dwogera oluzungu we luli awo ku mmeeza luteketeke olungereza okulufuuwa kyangu ate terwetaaga na kufuuwa lunene nnyo kuba bino bitegeerekeka. Wano waliwo okuwamba buwambi kwongera kwavubaza nga babagamba nti make sure those Baganda don't get the numbers. Era oyo yagenda okubiriza olukiiko enkya. Already the unfairness eyeraga eri mu lwatu nti mwamala okumanya nti palamenti etudde okunyigiriza abantu abasaidemu kubeerowooza bali empowered financially nti balina economic abilities kati nti osobola okubalwanisa n'obasula bw'ogenda e Masaka abantu baliwo ku Mwanyi ate teziri mu Buganda mukka. Emwanyi eri everywhere. Emwanyi eri ebusoga, emwanyi eri mambuka, emwanyi eri wano, emwanyi eri buli wamu okujjako entungamu gye batwala ekyuma teriyo. Kwene ensonga ndabyewo unity ku ludda lwabali ku ludda oluvuganya gavumenti okujjako finito. Okawulidde tetukalwako tudde kalala. Waiswa ababuzeewo nabo bamanyiddwa beetaleeyo naye nga bali mu kudduka wali ku kintabuli. Era n'enkya bo bajja bawa omuzindaalo okugenda ku likodi nti bo baayogera naye ng'ate balina bali bandya nabo. So focus mwategedde ebinaavaayo oba tiimu yaffe egenda kukola kyonna ekisoboka. Era omukulembeze wa parliamentary business Honorable Joel Ssenyonyi alambuludde bulungi olwaleero. Ensonga ze balambulula ze bakalambiddeko ze bakalambirako ku luli. Era tugenda kwongera okwolesa obuufu mu bwongo mu kuteekateeka kubanga waliwo amateeka garaninga parliament era ge tugenda okusinziirako mu kuraninga parliament olunaku olw'enkya. Ekyo maze okukitegeera. Sabiiti eno ng'ewunzikibwa nalabye mulina abantu be mwatikidde. Ba awardees twazise awards babadde awarded certificate of completion oluvannyuma lw'okuba nti omanyi ekintu ekimu kye nayiga ate Mukama yayambye twafuna President Kyagulanyi Robert Ntumala kubanga ayina engeri gy'aleeta ensonga ng'olaba nti ziri nti bw'ozifiitingamu zigenderamu ddala. Omuntu yandyebuuziza lwaki General Mugisha muntu ye yabadde guest speaker naye bw'oweetunuulira ebintu by'amagye ekisinga okubeera mu magye okusobola okwachivinga discipline ne command and control is training and building capacity. Era bw'oba obadde owuliza Alex Waiswa Mufumbiro nzize nkugamba lunye nti National Unity Platform embakinze ku bintu bibiri building capacity and training. Oluvannyuma lw'okumanya wa we tuli we tuli tumanyiwo kati okusala eddagala esooka let's build capacity let us train kubanga olaba ne mmagye olibaga nti oyo jeno naye nti yazzeeyo kusoma ng'ekimuzeeyo kusoma sifuna lanka naye kwongera knowledge training and capacity. Kakati mu kulwanisa nakyemalira training and capacity and building capacity eri very important kubanga ye yeeyubula buli kiseera mu bintu ebikakanya abantu and training erina okuba esobola okubeera ya brain bongo okuba nti okuba nga bali mu luzungu bakita inculcating okubateekamu okubasomesa biki bye muyimiriddeko who are you your ideology kubanga bulijjo wano abantu bajja naga ideology kakati omwana wa NUP abanguddwa mu the NUP School of Leadership
abawanjawulo naddala ku nsonga z'okununula eggwanga, patriotism, n'okumanya biki byayinza okukola ebiri mu mateeka okulaba nti eggwanga lyaffe lidda mu mikono gy'abannansi. Kati awo we twasimbula. Leero tutandise okulaba ebibala eby'abantu. Ate ekyenjawulo tulina classes 3. Tulina abayivu ba professionals ng'abo bagenda paka Makerere balina zi degree. Tulina aba foot soldier because we want to inculcate a new culture, a new norm, a new nomenclature of our living. Tubere nga abantu baffe tebakyalinga luli kubanga wano bintu bingi bifudde olw'okulwawo kw'abantu abali tebamanyi kyakola. Empisa zifudde, ennono zifudde, ebintu bingi bikonzibye olw'obugayaavu bw'abakulembeze betubadde nabo. Kakati we must take a trajectory, a deliberate trajectory. Tulina kubanga kiteeketeeke okulaba nti tuwangula embeera gye tubaddemu nga tucreatinga formidable force esobola okwaŋŋanga embeera gye tubaddemu ng'eteekawo embeera entuufu erina okubeera mu Uganda. Mu Uganda kankubulire ne mu mateeka bw'ofuna looya ate olina okufuna n'ez'okuwa omulamuzi. Okategedde ako nti looya mufunyi naye omulamuzi naye olina omuwa ki? Olina omuwayo akantu. Olina omuwayo akati akantu kubanga akantu k'oba olina okumuwa asobole okukatwalawa ewaka. Ontegedde bulungi? Asobole okukatwala ewaka kubanga naye tasasulwa buki bulungi. Kakati omusango ng'omulamuzi olina musooka kumulaba oba oleetaaga looya waaki. Kyobola kati balooya bali ku street medical. So okukyusa byonna ebiri wano tulina okulafuuba naffenna ng'abantu nga tutendese empisa ey'abantu entuufu. Awo njagala okubuuliza ekibuuzo kyange Waiswa. Omuwuliriza wa Pal FM neyagoberedde byabadde ku kitebe abuuza bano bakuguse mu ki era basomye ki? Kakati bano bakuguse mu kwagala ggwanga lyabwe nakumaamulako bwannakyemalira. Bakuguse mu kwagala eggwanga lyabwe na butya bwe tumaamulako bwannakyemalira kubanga bategedde ebiri mu mateeka, bategedde rights zaabwe, basomeseddwa okwogera mu bantu, okusomesa abantu ensonga lwaki tulina ffenna okwettanira okujjako nakyemalira. Babanguddwa butya bwe banaafuga Uganda, bwe banaakulembera Uganda empya kubanga nagamba era n'awuliriza kyetaaga kya buvunaanyizibwa okumanya nti mu National Unity Platform tulina ekintu kye tuliko nga tulina okukola ebintu bibiri. Ekisooka okuzimba abakulembeze naye n'ekyokubiri okulwanirira okununula eggwanga Uganda. Kakati ebintu ebyo tebitera kusangika bibiri lumu. Naye NUP olw'obwetaavu because tetwagala ggwanga ligende mu national crisis. Yes. Nti tebaali bakulembeze. Kyova olaba Waiswa akeera ku makya ate neyeeyongerayo mu America okwongera ofuna knowledge nti in office tetugenda baba novice but will be executing the pride of a new Uganda. Nzijukira twali wano wangamba nti ettendekero lino libangula bakulembeze era abajogo n'abalwanyi. Ekitegeeza nti omuntu atawagira NUP tagenda mu ttendekero ery'okubangulwa. Ekizibu ogendamu kubanga betusomesa bye NUP tukugamba amaanyi g'abantu kati gwe oba toliwo NUP onagategeera oti era onagawulira oti. Olayinza okuba wasaidi ndala naye nga ayagala okufuna ku buyigiriza obwo obwawo obw'abakugu. Well tusobola okukitunulamu okusinzira naye kakati obwetaavu ne space entono gye tulina tukyali ku NUP. Kati for example mu weeks 2 tugenda kuba tuggulawo abaana abalala okubeera enrolled naye already abantu bali mu 2,000. We don't have those classes. Mfunye amasimu okuva e London, okuva America, okuva Kyrgyzstan, okuva Japan bonna baagala kusoma. Banabeera mu kisulo baagala kuba ku online. Kakati tetunazimba ate naffe capacity eyo ebafulumya mu ki mu bungi. But it is work in progress. It is work in progress. Who knows? We might be in the next years be giving and awarding out something bigger than what it is. Now we have formidably formed into a fully fledged school. So chikulu abantu okwenyigira
mu kubangulwa n'okuseeseetula ebigere ku waabwe babadde balina obumanyi okwongerako obumanyi obulala. Era ekyo twagala okwebaza President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatuwa ettaka, eyatuwa ebizimbe, tetusasula nowadde 10. Binafusi bintu bya Mungu. Lindako in fact nkubuuze naawe wennyini ku bayizi bano. Bana bayizi bo basasula bana mu mwatekawo bonna basome? Bonna basome. Tuli kubona basome kubanga kati fe abasomesaayo tetusasulwa. Tugezaako okulaba nti tukola byonna ebisoboka munaye Kayongo, okulaba nti tuteekawo enjawulo ku ggwanga lyaffe era tukakasa ekituyambye nti bangi batukiririzaamu, bangi tukiriziganya nabo be tutambula nabo amaanyi g'abantu, naye tumanyi nti n'abo abatono ababuusabuusa mudda balitula ne bagamba nti abasajja bano balinako bye baaliko, baali batuufu era baabitambuza, era okweyagala kwe bali babeeyagala mu kiseera ekyo balimanya nti gaali maanyi gaffe ba Alex Waiswa Mufumbiro ne bannanga abalala. Ekero okkiriza nkakubuuze, abantu bano nga bamaze okukuguka musala magezi kyokulaba nti tebalisala ddiiro kusambira eri kuba mubawadde obukugu. Anti olaba mu kibiina mubaamu asinga n'asemba. Kakati asembye bwaddamu ekibiina tomubuuza. Kazije katono. Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitalo amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65. Okay.